Ze kwemulugunya kayimba kaffe akabbibwa abaami abayitibwa ba b2c. Munda bakunyirira naye nze sirina bulungi wavu bunnuma mbuwulira kuko namuma tumbuwulire ne kutoma wavu bunzita. Oluyimba lwe bayita obulungi bunnuma, yes, ke kayimba ke batubbako era ffe ke twemulugunyaako. Akayimba kabasajja akaluddewo akayimba kaffe twakakola omwezi ogwokusatu emabega kati omwaka guno gwennyini guno ogwokusatu ya ne twakawandika guli omwaka kati twali tuli awo ne Roger tuli awo ku gundi tugenda buli akayimba ka b2c tugamba ate buzibu ki kitegeera tudduka mu studio my producer atusaba sente zaali nyingi ne zitulemerera ngawe emanyi ba upcoming kitegeera ne zitulemerera kati tugenda okugendayo nga naye tugamba talina kyakimanyiko kyokka akayimba kakoze eki kafulumye. Ndowooza coincidence eyaliwo nti yali melodies zakwatagana n'ebigambo but instrumentation yali yanjawulo bwiki zolimba lw'abaana nali nalukola last year nalukola mwaka gwaggwawo mwezi gwokusatu nga guggwako awo. Kuba kaffe bakayita obwavu bunnuma. Kati idea y'obwavu kyatandikira ddala mu covid, that was 2020. Mu covid oyo obwavu baba tuyisawo by'ebiseera ebyo. Kuba akayimba wo kye bakyusamu ndowooza babanga obwavu ate balina kasente banyirira bateekawo obulungi bo nga tebalaba bwavu mu bulamu bwabwe. kati bo balusanga wa tetusobola kumanya muganda wange kuba ffe twaliyo ne tufuna ekyekango kitegeera tetusobola kumanya oluyimba lwafuluma lutya studio naye producer yatugamba talina kyakimanyika ate era waali okuba obujulizi. Project yino obwavu bunnuma yiyo kompyuta eraga mazima lyeri ebbanga obwavu bunnuma balukola mu gwakusatu nga 2 n'essaawa kweziri kubayo kompyuta terina. Mu recording session mubaayo mmwe na producer, then mwe bamumaliza ne muvaawo baliyo ba producer abayagala nti ne banne bawulire ku waka gwakubidde abaana. Yes, kati tukitulowooza nti mu ngeri eyo wayinza okubanga waliyo someone eyajja n'akola ka recording n'abeera nga akabatwalira n'abawamu ka that idea obanga ye kennyini yalugaba. Babitusi nze kyenyinza okubagamba nti basobola oyita abo abaana ne batuula wansi ne boogera, then they see what's the way forward. Tebakolera tebayise so far sina project na oli mpulidde yaabwe naye studios zeeriraanye ne ya nesemu. Yes, kati nawo kiyinza okubanga there is a possibility okuba nti they just passed by ne bapicking a sound. Melodies bakolesa, even the instrumentation was different. Naffe beat zetwakola, it was different, very different. Ekya ssente wano mu maaso ga kamera nyinza obutoogera figure naye singa tuba tutudde ku round table n'abaami aba b2c tusobola okiteesaako netulaba nga yes.